mbagala Fangon team yonna mbagala nnyo ekyo mukimanyi just oluusi twegiramuko ne twegiramuko naye nga tuli family kategeka abagezi bokka beberere mu lya byonna asobola okugira abagezi bokka mukulembeze wange yanjigiriza kwemaliriza interview nakagabo kembalekamu toko katerezi sebo abantu bange naddala abafango bakitegedde kati naddala abo bakitegedde abafango ebintu ebimu bategeera nnyo ngomaze banyonnyola byekyo nasobola okumira era nno bagenda boma buuza abadde abalwanirira babitegeera tuli ku Heaven Chicken we batunda ekikoko Heaven Chicken and Coffee we batunda ekikoko ekyakabi we batunda pirawo ekyakabi we batunda chips ezakabi baga tulina pizza tulina kajisa okategeddako tulinaku oba Friday oka buy one get one free ate nga buli size gyogula girako free size endala small size bwogula size nene bakwa size bwogula size nene tuwerako small size yako netukola size eddako ya medium eya one free naye bannange so embeera bwetyo bweri tuliko Heaven Chicken omwana tannabagireeta mugenda giraba luli nagirya nemunyiiga nnyo lwaki okolanga olya konze kibalumire ddala namba mubiyumba mutulaganga mulya so n'olwensonga eyo ensonga tugenda zoogerako jo mwaŋŋambye era lwaki tewadduse nojjako gundi interview koze bwe ŋŋendayo ate mugamba ate mbakuba bwe sigenzeeyo muŋŋamba ate sikolaki koze jasooka ewa jajja bbamu koze jasooka n'abafango ni bejjiri bambuulire ddala be bakubye omuntu oyo babeera nga beewakana oba nga si be batuufu abamukubye awo ndyoke ŋŋendeyo basebo ne bannyabo ndine vice president wa fangoni ate nga comedian munne butalabirira mukazi bamususizaayo ne bamugjayo tugenda kimanya lwaki ba comedian tebalabirira bakazi mu comedy temuli sente ogamba tasi obulamu bweyagala kulikayo kokooti sagenzeyo netwakukooti lwaki tewagenze kubeerawo omusajja mu sigamba nti sagenze mubeererawo nasikala twageza otuukawo nakooti nange kale tugenda tutuukayo eyo naye tutandike n'ensonga z'omusajja bamu yavaayo emabegako awo n'akola akavidiyo nga yasooka n'abayisamu eggaali awo then n'ambala n'agiyisa maama wabulabi naye nga twafunako era akavidiyo akatambula komanda mudogo nga yeewera ate kigambibwa nti komanda mudogo yeyamukubye mulabe vidiyo ezo bulungi komanda mudogo bali bageba ku makani awogaya alyawo yagenderamuja namugamba yayagala mukwasa kifueni okuwundi mu sudani namugamba mukwasa komanda mudogo alieni ebya komanda mudogo yaddala omanyi lwaki byaddala tijatabera propaganda bino byaffe ebigambo nze komanda mudogo mumanyi mumanyi ng'omuntu akwa bannange tukaleke leero we mumanyi ng'omuntu era ddala komanda mudogo kuba nze nakulya mu kisenyi kitegeera komanda mudogo mwana wa mu kisenyi ddala mwana wa mu kisenyi telolezemu kwaka akantu awo musajja waffe naoganekakona mu maaso oganekako n'akatebe mabega jajja bbaamu naye wa mu kisenyi kati nze kugamba abantu benalibaddeko nabo mu geto zaffe z'omukisenyi maze nange nakulya mu kisenyi kati nze komanda mudogo mumanyi ozira okutulawo ositegeera tutandikire butereevu ku kiifu ku jajja bbaamu kyekyamujja mu fango ati kyekiri kye nagamba nzojja kuddamu olaba interview zange ogendeko ozekemmenya ngagamba ositegeera Ivan buli muntu alina endowooza ye ositegeera gwe wajja wenjija wooli nendaba nga Ivan mu YouTube yo ositegeera balo naapulodingayo waaka olwedde oba omukubyemu ssente nsobola okuba sirina magezi agonja kunooma ositegeera kati buli muntu alina endowooza ye buli muntu alina enfeefu yakyawuliramu osanga yanoomera alieni ngaalaba alieni ssebo wakibi nnyo okulidde nasanga wakola ki oba ngaalaba ekitiibwa kye yali ayagala bamuwe si kye bamuwadde tusobola tegeera muntu mu bulamu bwe
bagala kwekitibwa kwokirewadde zulusatu kyekyamugjayo mu kufaayo ebigambo byayogera byabakosa nnyo okutuuka okubeera nti nno mumwewerera okukolako tetwamwiraguyadde nno obuzibu bwewegereza ku bantu abavudde mu family jajja bamu ayinza okuba talina yadde ettabi lyeyanyina jajja bamu yali asinga gundi ali good life edi ne good life edi yagenda nakwasaganya emirimu gye ne family nesigala ngaekwasaganya emirimu gyayo era nze nkubuli ekintu kyekyamazima ali enisikiri akubira good life edi siwonemuga yakimanya nti biri jasigaki yakiriga bibaawo naye jajja bamu kati zikagamba ekintu kimu jakudda ku bigambo byange byenayogera nina interview gye twakola nenkugamba omusajja era bwe yawukana omukazi tomwogerera nga omukazi oyo abadde akolaki afuluta tosegeera siri musanyufu nekyatusewo kwemusukiryalingeddeyo siri musanyufu nekyatusewo eryani ejjajja nti tubeera twalya amateeka muki naye zejalagula ekintu kintu kyekiri kyanagamba buli muntu alina bafaani abayina nerowooza ez'enjawulo fenujja kuddawa tugendere ku propaganda tugambe musimanya komanda mudogo yamukubi nga si eyamukubi zenkubulya mazima tujja tutuuka waabo tubale tukyali ku kyaki nkya jajja baamu jajja baamu bwe yali akyaliwa aliyeni yali asabula nnyo okujjukirawo ngaaliwa aliyeni ng'asabulamu mu fikigaza ate bwe yava eno ewaffe nadde wa fikigaza abadde tasabula kusabuza abadde abadde afuma yawukana okusabula n'okufuma olowulireko nga fikigaza avuddeyo amukubye okitegeera neffe bwe yava eno ate mu kitebe alinatandika ate kuvuma buvumi nze nekyasinga okunnuma nze abantu ala obululu atwale bubi abantegera bantegeere bannaetwekerawo okuyingiza mu ntalo zetutamanyi jajja baamu gravity waba yeyavaayo nayogera ekigambo lwaki tuyingizamu abantu abatabeeriemu walaba vidiyo ngaavuma mama wa gravity newobobeera gwe bane kino kigenda eri buli buloga oli buli munamawulire oli buli omu amwesa oli omutimbagano bwe mbanga sana ezavuddeyo nenkunyiiza don't abuse my family ebyaddala mbiddamu abantu banyiivu nti omuntu ajjavayo agenda akuma ekitange ekimala ina omutwe nga ki olowooza ensanyuse nnyo mulonze nkuteekamu obusente bwenkutaddemu nkyogera kati bwe mba nza kuvumya evaayo obugenze atolowooza nti nno naye abeera anoonya wakuluma ewamuluma gravity yali amukoze eki ewamuluma ajamusikinya mukola ki omanyi ebiseera ebisinga kale kagamba ekintu kimu sometimes we look for sympathy ebitamanya nti tulina abantu betukosa sometimes we looking for numbers ebitamanya nti tulina abantu betukola ki betukosa okisekera bulungi mwana waliwo abaana ajja nakozesa obubi omutimbagano ogwo okisekiire nze sigana abantu kuprovoking ekyosiba nkyongera but don't abuse mu bulamu bw'ensi eno kati fe abasajja nga abatambuddeko n'abayisiraamu bagezezaako okusiramuka bagamba ejjana y'omusajja yenna eri muki eri wansi mu bigere bya maama we badde sikamanyi ejjana y'omusajja yenna eri wansi mu bigere bya maama we osekera bulungi ekigambo ekyo kati bwovuddeyo salikeiza zaagambye twagala kkubo kitanga ali ali nalubaga ayinza noba ali ku kitanda musajja wattu mulwadde ne mutandika okugamba kyovulaba okusajja biki biki atya bade tulemegendera ku nono okusimanya kwogero omanyi lwaki batugambanga nkusimanya tosalanga njala kiro oba musezi lwaki batugambanga oba musezi tesi batutiisanga tuleme kubagamba nti tuli basezi naye nga batutiisa kwesala kwesegira omwana omubi avumaganya nnyina ivani mirundi emeka gyotambulidde mu bibi bwokikola nofaanana maamawo mundabika maama abaira maama bane tuyiga okuwa bamaama ebitiibwa tuyiga okuwa abakazi ebitiibwa kale tuyiga okuwa abazadde ebitiibwa abazadde baabalala bwempayo omuntu omu yali akoze vidiyo nze siri mukugamba nti amaccuse simanya ndi mukusalira bamu musango naye nze bwempayo omuntu omu yali avuddeyo bamu alina omukyalo alina omwana alina maama we waliwo yali avuddeyo namwogerako era bona abadde bamwatakinga batakinganga baamu nigwe obivuddemu watakinze maama w'omusajja tolaba nti nno talowooze nti nno kuli muki kubanga kijja kufa ngo nikukitwala
kutwala kusaabala kubanga nti nno bo oli yagambye nti komanda mudogo eyamu kati kagambe ekirala kimu kati kagambe ekintu kimu muyinza obadde mukimanyi komanda mudogo maafu ya ddoola oba maafu ya boosi oza maafu ya boosi kitegeeza atya nti komanda mudogo ali ku kino kya alien nga badeewe musegi naye abaana bemanyi nga batokushata musegi nga be batokushata betulina nti Ivan ogenda muyitire ekirimu yetakijagana kikola olwokuba mulaba naawe tugeze ngavudde mu byo yajagamba alien yabadde akoze ekiri etoye order ate nze kagamba ekiro kimu engeri yemanyi kukomanda mudogo nga bwe mumanyi singa yabadde ataakize nga byaddala bya sirias singa bba muno tutambula tatambula omusajja yazibye amaaso gakyatuula kyega kibagamba nti kwabadde kulabisamu omanyi kisinziira bwotambuzaamu obulamu tesivangayo ko neŋŋamba mbu ndi w'amaanyi tujja bakuba sibangayo nempopoattack someone era bwenvayo nenjogera ku saidi ya Think Gaza njogera opiniyoni yange ng'omuntu sivumangako era nsiba nkugamba nti oyo yenna ali eyo ng'alina endowooza esinga kwekka wansi ku yaani yajja okunyiiga naye omuntu akozesa obwongo bwe yajja sooka alabe kyenjogedde amanyi oba kituufu oba si kituufu okitegeera nti buli muntu aba n'ebibi bye aba n'ebirungi bye okitegeera naye ate babigwe n'ebirungi bye ate obikozeseza obibikisiza ebibi byo nze bagamba ekintu kimu ba mu short time gye mumanyiddemu abadde asimbye abalabe nga balinga bamirundi ena okitegeera butomanya nze kagamba ekintu kimu yinza okuba naddayi hadi essaawa zino ng'agamba oli ne wavayo n'ayimirira mu ssane nze mulya gweze uganda tusobola tukali ku kisenya Ivan notanzijaawo kuba we nakulira kuza Chifu Medi atuuka mu kisenyi tomujjaawo nze ntuuka mu kisenyi tonzijaawo mbagamba bammeeri mbona ayagala kunzijamu kuba we nakulira bamanyi bamanyi osegeera ne kaakati gwokutta abalabe tomanyi ani mutuufu tomanyi ki olwokuba buli kimu ekijja oyagala sabula abantu bandikozesa batya social media naddala nga boogera ku bannaabwe okuddingana ebigambo mutuli abayogere sikina mbuzibu that's what we call provoking mu luzungu naye okuvoola kyetugamba okuvuma ebintu ebyo byawule ali emisiki tavangayo naavuma muntu but he provokes nti omuntu ajja ovaayo agambe nga bogoyeni agambe tusimbe ebitooke yakisaagiremu akolera ivo abagambe bannaye musimbye ebitooke saidizeeyo nti tavumye negwe ate ovuddeyo tugeze bugeza bogoyeni agambe tusimbe ebitooke togamba oyo musimbye agambe tusimbe okwesiza ekiramu omusigo lwaki okuyita omusigo lwamuliisa ejjamu olulimi lw'okuvuma ntiga abavuma bavume negwe oba okimanyi munnange oba oli mwangu wakufuna kati nga nze sami nze nsobola okuba ndi mwangu wakufuna naye ndi muzibumu oli mwangu akufuna naye ndi muzibumu kumalawo mpozi okujjawo kiyinzika okuba lowooze nti nno jajja bbaamu n'abaamu kubeta bamanyi ati kati ffe balina efamu twali tuganya okuteeka mu zino ensonga ye muliro zogerako kubanga ati twali tuzituganya zibera mu lwaki ati batusongamu nze n'okuvaayo wano okubyogera ku mmenye mateeka era nyinza okuba nga ngendagenda ku ntandaalo omukulu anaatusonyiwa nyinza okuba ngendagenda ku ntandaalo nga vayisi osegeera omukulu yalesa ensonga zitambuleo bwe zitambula bali basinga jjavaayo akoleki azikalifayinge ne komanda mudogo mumumanyi musobola omudugako yaganye okwogera order from ki abaavu naye pulezidenti wamwe ngaabafuga bumbula naziri ezabaawo eza Think Gaza biki yagala temuzogerako buli kimu yayagala okyogerako bafuga obumbulo olaba tukayani olwaki abebbali bwagala mulabe nti bafufuliza nnyo obumbulo olwanirira lwaki obeera neyibawanga ku mizigo nolingiriza nnyo ngaolagala mukazi wange akuba nnyo Amerika bulijjo erwanirira ensi ennafu kati mu Amerika mutulekera shetutte okisegedde bulungi gwekyoba obayaze kagamba ekiri kimu oba banyiiga oba bakitwala fango ndi soja kiralamu nga mutiisatiisa ggwanga lino kale nange ndi wafango ndi naye mwate tutiisatiisa nnyo sabirondebekajodaba ku kitemu kitono kuseki omanyi ebiseera ebisinga zigalagambo ekiri kimu si buli muntu nti aba n'endowooza ngaey'omulamu
osekiira olwomuliga gwejjosanga nga ye alabyeko akooli osekiira nemubamu omuniga nga ye akyalina puresha alina amaalo osekiira nga bwe gasinga obungi osekiira kati agambe ekintu kimuze ndabyeko batopushata ab'amaanyi naawe kati isima mijagulabira mu kusala amalooda omulaba mu shiti kyezikisa isima mujagula musanga ne mukifulu ng'ayimiridde eri ali kakoola ke nti byonna yabikola yabimala komanda mudogo oyo omulaba nga omulaba gamba ali mwayitiye mumpi angu ebintu byakoze bingi nze nyinza okunyumizaako firimu entono zemulabyeko ng'azanya mu kisenyawo abaana bali shata komanda mudogo olaba ono toliyo wa fiigi baana balalamu waliwo neevu omulala ali wa fiigi eyo kati zeku abantu bemanyi balalamu naye bakozesa ki obwongo bwabwe osegeera jesi bano olaba basinga oluyakitinga ennyo bano excitement tebalinamu yadde gundi amaanyi balina naye balina excitement bakozesa ensobi tikitokeno tugambe ekino ewaze abantu okubeera nti no beyita basereeku nga tebali ne bafuna obuzibu emekinze bangi nsiginenya kubanga ekisookera ddala tivi yali ebudde mukama waffe ekubalaga nti ate social media tusobola okuyibikanaabere wamaani kati sebo tivi tezimunoonye tesigirako obuzibu social media osigi naye tugikozesa bubiffe ng'abantu naye nga jajja bbaamu mwagala nnyo naye nebereremu kubanga kiboolina eri eggaali z'abayimbi kuba kigambibwa nti eggaali z'abayimbi wano otulaga zanjetta abayimbi oluusi tebabibeeramu naye eggaali zo ne zinyiga nnyo n'okusinga webalekimanya abayimbi tebakolaki babibeeramu naye nja kudda ku kyenjogedde excitement yaki yabamu ku bo bebaleetera okulaba kati ivan tojja ntangula lutalo nkulabe wali nga balingenda kusabula ngana okusobola okuwanika mu bbanga era sebo nkweka enjala nempanikamu nenkasukayo right muku biki biki double socket biki negamba yitamu nofatali nenfataliri osegeera nti bana balina excitement basasiza oleta obuzibu ajja kulya kutinga agenda akola ensobi bano balina okusobola okubakira apu bataase osegeera so kati bubaka ki olina eri abantu nga jajja bbaamu abavuma okubyaba mwana tekatujajja bbamu tulina omwana presa vuma tujajja bbamu mulaba mwana nga muli wange yonasikira oba nyigira nyigire kigati kagambe ekintu kimu niwe buli kyakumaca neva mu fanga wabayi tolimpulya nga nina akabi kenjogera gwe bagambe ebituuka munda sibimanyi nekanyate gwe oseba ovudde ewantu ate olimiriddewo nnyo sebo ffe tuli bantu tetuli ensozi zezitasinkana abantu basisinkana mu bulamu bw'ensi wejjemu ekintu kye bayita hypocrisy binga hypocrite ojja kulwa wootuula kati gwe bagambye kale gwe bagambye mufiigi mbu yesiga nnyo jjajja bbamu esaawa zino amwesiga 10 ku 10 nalabeka video nga omusanga mukute wa fiigi era ab'egaza bazirabyemweyo naye gwe bagambye mu balalu kyedagamba olaba zino gaali z'abagundi bageto yuti olaba bageto yuti fiigi olaba ali erisikini kubwa si abantu bagenda okugambiramu sebo tukabo bagamba bakozesa ensobi nze nkubuulira balaba bamanya kasi basobola okukula emisango waneeno ebyobunagamba naye nomulyala baddangattako kimwana osegeera okimanyi esaawa yonna naye gye yagenze yasobola okwekyusizaayo omuntu nga mwekyusi yekyusa so bwaka kiba olina erijajaba anywerere wamu stop being an hypocrite ogende omulabako amaaso gakumagi nange nenzerwange kanambula lwaki temumuyamba kale nemumujanjaba yagambye ddafe abamukubiye anti yagambye agenda mumateeka kati wabulizako obufune mumujanjagambye ekintu kimu era ddala ekintu kyotasobola tokiyingira nze kigambo nze nyinza obba ndi mu lutalo lwa bigambo olutalo lwokukweka enjala nalukoowa tojja ddundabamu osegeera kubanga gye lwantuusa mmanyiyo abantu bandabye essaawa zino nga ndi mu kamera mumaani okitegeera
n'abantu balina isolo omubi olusegeera kati wemaze ndi mu lutalo lwa bigambo sijja ate kutuuka ku ssa ligenda mu lutalo lw'okutta enjala kubanga enaalo yingira njazikweka anti kyoba oyingiridde kati yagamba ngu yavudde mu lutalo lw'ebigambo nagenda mu lutalo lw'okukola ki enjala baze mukwekedde baba yabadde yeesobola nga tuli ku bya baakaapu lwaki talinze naawona nasooka naddamu nakola lifenji kubanga life yaffe eyabaggetu lifenji ekkirizibwa alkankigambe mu ggeto bwe bakusabulamu amataala ne gazikira bw'owona lifenji ekkirizibwa kitegeeza nti tulabenga omwaka otudde eddala byokusaaga anti kasitabanga anti ekiri kyegambye ntyayingidde otalo lwatasobola tukula bali ku baaka alekayetekako essaawa zino ayinza okuba ali mumuwayiriza nga tetamanyi nti ali mukwogera busungu gombe bwe kiruma okusibako ekintu sebo ne bannyabo olutalo lw'endimu sirina lutalo namuntu temunsanga awo ne mugiragira mbu ate ebiki tebasobola kati kagambe ekintu kimu abaniga bonna tebamala gakuba muntu nga talina kyakoze kati ekyo nkikugamba kati ombalire bwolikola interview 10 omuniga nga takwagadde jakugamba gwe sikwagala maani ye muniga omutuufu naye omuniga omutuufu nga muniga muje maani teri muniga mutuufu asobola kujja nakukuba nga tolina kyokoze. Okay, basebo ne bajja bensonga muziwidde byonna byogeddwa muganda waffe Salibase ate mu sayidi eri nabitone ow'enjawulo eggwanga lino asooke n'okusembereza gundi eno ekolemu bweri katini nnyo ngaba ate ekiddako olw'ensonga eyo enaatera okugira yes tugende mu maaso waawo. Era freestyle bannaye mujja kugamba ate katibayo tambula ogiragira owaayo gwerava kakati ensonga y'obutalabika mukazi erimu munnamawulire agisendasenda okukuka kituufu omukyala talabirirwa mu komedi temuli ssente oba kiki ekituufu ekiriwo ku nsonga ya mawula n'omukyala komedi ekifulusi ekyobutalabirira abaana sijja kigenda muno kuba sikimanyi sisula mawula ekitegeere naye nja kufunikira ekintu kimu ebiseera ebisinga kikumanyi nawasa mukyaliwo mukyaliwo tasobola kukola kintu ekyo esaagala kumanya nyo kyalatemabega nnyoekategereko kyekiri okumbi waliwo ensonga ezimu okusobola zigirabiranga ayagala naba tasobola okukwana n'okujja ekkubo gyewali otambulira ku Afrika nagambula ntibakusiima okutwala eyomuja nemukuza n'okufumba omwana asooka okugera okusaba nabisobola kumaliza ensonga zetu gana okutulaba okuzirabisa ensi netukeneka netwanika obuliro bwaffe segere nti nze ndi mwenyeeku nnyo ekyatuse ku muganda wange kubanga essaawa zino so agamba nti nomusanyufu ekyatuse ku muganda ndi mwenyeeku nnyo ku kyamutuuseeko babeze ennaku ebbiri zamaze mukomera tomanyi byafuiga nomanyi birwadde byafuireyo yomwagaliza bwekyo yagaliza abaana bo babire nga omusajja ababoola abasosola kubafa abasajja bali basiibu ondegamuko embeera ey'ekiralu nyiigira ddala aivana oli musajja okimanyi kati mawula nawo lyasigadde kyekimu osobola kimuaembala gyebamukukola ddala ne polisi y'Uganda yeddeko mu maaka osobola kuga mangu kyawuliddeku kitawe bagambye musango kyawuliddeku n'okwata omuntu ng'alinga ali mukiso ng'alidde mu kusigalo anti ayinza oku kyembadde ndogolekantireke mu maaka olaba kuno omusente obuyitayita ku byofiisi by'abakulu ebyo byabasirikale bakozesa ensobi esimanyi ngambye enkwata gye bamukutte kyabadde kiraga nti ogwo omusango gulimu ki amaanyi ge baataddemu musegeera abasirikale omuntu gwe badde mukwata sereebu tasobola kubula ku ggwanga osegeera temuddamu tuyisa mu maaso lya kisirusiru ebyo polisi ya Uganda temuddamu osegeera fe tulina bakyali baffe basirikale bali mu saavisi zonna nze muzeeyi wange ali muzeeyi wange
yasavinga ensi eno osegiira nizijala nkubulira ekintu kimu mutuwa ekitibwaga we tukibawa nti afande gundi wuyo mulabye nezijasuba mugamba gwe musajja era mugamba afande taata kati bawe mumanyi nti Mawulana Serebu one of the best duo in Uganda tasobola kugula nemumuteekako fosi bwetyo wala omusajja omukwata ku informa buno bwagwagundi training ya poliisi no waliwo embeera gyolina okukwatiramu omwe Mawulana yabaneta byemmungu yabaneta dduse nampingu osegire yabaneta yeganye ndi mukazi tamumanyi negwe nokwata omwana wamuno nomukwata jeke nga badabbye mu katale Ivan singa bazene bagamba Mawulana sebo taata kusala tugende kumwege gandiganye n'okujja n'omwenya mugamba nti ze oli ofisa kwange olina muleeya nze bwesuubira omusajja ali mu motoka atomedde ekisenga tuya bamutadde akyalina ebintu byokusasula ekisenge kyeyakoonye emotoka yakyalina gikanika polisi egenda muyambe bweyakabaasa omwana tuyiga engeri gye tulina okukwata abantu polisi enyini etekawo embeera ereetera omuntu okutya nakola ensobi wansi gye bamuwakankudde eba tinasobola nakutuukayo singa bazze bulungi kyenjagala okubuuza osoma mawulire naye engeri gye bamukuddemu nga kamera oludde erise ekintu kino kyabadde kipange oba kiwoza coincidence munamuli bamusanze awo oba bamukwatire ku kamera wali nga kiringa ekipange anti bo baagala kulabisa polisi yasize okukubira munnamawulire tugenda kukola oba agambe sagala biyingiramu nnyogaemumanyi ebintu byongere ebisinga kusobola okwebuuza lweyini oba mutaawe oba Faruku oba Mawulana yennyini bwesegeera kali kiringa kuŋŋamba owategedde otya nti ngenda kubeera wano kamera wagitaddeko oba wagiseetinze tuli wano tuwogera simanyi bwesegeera nenze jasintogera ku binnuma nebyatuse ku munnaye kuba tukola omulimu gwegumu leero yaliko ekyanza akola kiyinze gwe bakwata olina abaana bonalabirwa ati kati mwe mujja tunuulira ekyekya situbula sagala biyingiramu tuyinza otunuulira ekyo naye ate bintu birala nnyo lowooza nno waliwo kuba omukyalo ono kigambibwa nti mawakene amaako simanyi atandikeoka saabiraba kyekituufu kiri kulikona anti sibimanyi naye sobola kwogera ku byesimanyi simanyi oba yazimu oba teyamuwa naye tewabirabako emabega saabiraba nabo oli luddawo anti ze kati saidi omukyala sina right gyogerako right gyenina egeraku Mawulana ate ne Mawulana right gyenina gyemwogerako njogera ku Mawulana nokomedia nisogera ku kasozi era kyokola bagambye ekitiibwa kyalina nengeri gye bamukwatiseemu lwaki bakomedian oba kale bannabitone kukozwalirako twala bitono kumoke era esagajesi kiki abaana mubazaala temwetegese kiki ebisa ebisinga batitega asanga oli mu butalo gyakimanyi ne bakutega omwana waliwo omuntu ajja mu bulago nga alina jasi ayagala mission alina mission egyagala okukusa kati nagamba ekintu kino ebiseera ebisinga tubeera mu byamasanyu olowooza mu byamasanyu ne munno kumbe yalina kibalo kyekyaleese okukola ki kati fe waliwo kyali waffe tebakakwata defilement naye lugenzo byeto lwajigira defilement towooza na gavumenti lugenzo byeto lwambweru ti nabirimu seeta naye ngaomwana alimutagenda nakuzaala lijje mulamba era bonawulya dijja amisinga mu ndongo manyi filement lijje wamaanyi tumumanyi mujja bimanyi nze nkomyawo basebo ne bannyabo kate tuliiko yasama munaye ebinnyo byoggwe naye nga nze kyekisobola okugamba Ivan ebiseera nze kagamba ekintu kimu bannaye mulekera okujja bulamu bwaffe omwena bye mubala osegeera nkwatira obudde bwange njagadde tunyumirwe naawe onyumirwe tumirako ku Big Family tulinamu abayimbi nga Sekanova Brandita Sigo yena kayimba kufaula tukubira
kose Koso watapani. waliwo kose kyaliwo faabya kale tulinamu abayimbi tulinamu Bavinimo ayinza n'ebirabyo bukyaliba Mispi Musira sisita wange Byola Contagious abo nabenjogeramu nga bali bweru bawala bato Jedaya peace and love weyagadde bakyali bange bange bakyali bange ate Brian Peter Pan ate kwekiralamu ne musiremu kuseera okwombaagala nnyo Bleak family waliwo nkyali wange bamuyita Zeus na buli omu abira ku mutimbagano gwa Zeus TV ani ali awo mwana kyali awale alete kikike ly'abantu balabi kikike liwalulituubirawo kyenga bakyali mukikolamu Zeus TV mbaagala nnyo buli omuwala Stella Powers mbaagala nnyo omusongeddeeko tonyeera just bamukuse mukola ki waliwo gayi bamuyita Jogaya muyimbi naye ali awo waliwo gayi bamuyita Drive waliwo abayigire tulina awo amaanyi nabakikuba yasomera mu kibozibozi international jagabye Bleak family it's a platform okuŋŋaanira nakobini kwabeera nze awo nobudde bonna tufunamu entertainment oseera tulinako Kiara oli omuntu abiraba ajja kwebuuza oyingira Bleak family tugenda kwekwerabira tulinako Melody kisala kiri awo omutuka okukyala ebirungi oyina engeri gy'omwenyamu anti kubanga ne mukyala wange mulungi ali mu Bleak family balongi bonna mbalongi batali Bleak family otegere eri Bleak family family yange lwaki abakyala temubateeka nnyo mu nsonga zammwe ng'abasajja batya oyinza obeera n'ekibiina kyo kyakwagalana kyala tomuteekamu kibiina kyatula tugga tukube kyala tomuteekamu abeera bbali ani nja kukuza ku kiri wasaawo bafumbira kyaliwo tolwakimbambuka mukazi wange ekintu kozi nga si kyaliwo nefubanga nnyo omukazi wawe wakabeera ekyaliwo ojja kunyumirwa okay Bleak family ayagala ojjeegattako akola atya just eri ku TikTok nasojja omanyi kutwaniriza nasojja tulabanga oli motivation like oli ku aim ye eri tuli ku same page tukwaniriza ate omuntu wabula ali omu omusunsuzi bamuyita Pretty yasunsula nti onajja ono tajja Pretty Miss MM Joviera Jedaya Mazi kasate bakwagala kuliko nekikyalo ekirogera kibaby Dose dole nenga mbaagala nnyo nanditaze giyingiramu naye abakyala nga be bali kuliko MC Momo kuliko babalaawo kale ensonga nyingi nnyo zoogeddwa naye bubaka ki bwolina eri mawulano embeera gyalimu yakava mu kkomera siina bubakamunyeza wa muganda wange era jasi kyemukulisaayo nti alhamdulillah mungu yebali kuyisa mu byonna byebiseemu ka muganda wange akwagaliza kkomera bakwagaliza ntaana naye tusiba busungu byonna byabaddewo byonna byakutuusizaamu omanyi kyemumanyiko mawulana yakubanasiba busungu talinga lweyi bite taata kitegeera ebyo bituukawo mu bulamu bw'ensi okitegeera ate kati tugobe ekiddako maani kati ate tukole nnyo tubalabisaawo bafala maani bamanye tuli tokushata raini awalana nnyo agambye asiba obusungu anti obusiba obwalana simanyi neze kyekamanyiko kasiba obusungu wakasajja akaddugakola alla okasobya leero omwaka ne gutuuka December nka kyakuteresa kanyiga kanyiga ekananikana okweragirako era wala kamundabanga omusajja naye nga njagala kutumirako ku Famon Soldiers Famon Shoes gwe wenna ali eyo nga musaayi gwennamu akasaayi akalimu Famon Lestach mbaagala nnyo etebirabira okulonda president wa TikTok omwami abawo Frank balonda baho balonda mugaga omuto oba balonda ono omukyala omuwala yaani oyo muwala gwe wandinoonyezaako okulaba olikagubugamu ate kati nze ndi munnamawulire siina saidi anti kati ate okumbuuzamu oba balonda gundi nze gambi balondane balondane Frank abawo akolera ki agenda kukolera ki abantu zinaina kyeyali ankoledde
naye omugagga omuntu takolerangako ki talina tewali alina kyagambulidde naye bantu franka bakoledeko muliko bakyalira kitegeere ensobola kimbagambako ate n'omutima gwemulabamu gwamaanyi nnyo kitegeera amazireeko ku tiktok ebbanga tenakoze eki president franka ayambye abaana ate nekya franka aziika kitegeeza mulaba lwanga obuzibu bwalina anyiga mangu nti kati bwakuyamba omunyezi amanyi okulangiramu Frank Abaho oli live Kachumbali TV ndina omukulu Sunny Keizi agambye bakulonde ekisooka oyambye abantu ekyokubiri oziika ekyokusatu obeereddewo ba tiktoka mu mbeera yonna bituufu oba akalunaawo okanoonyeza mugagga omulo esebo 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 Star. naye ndako mugambe ekiro kimu pulezidenti wange yasinze badde sitegedde nti ono omusajja abadde akubira essimu naye nze jasiti kulinamu obuzibu bumu okuyamba oyambye nnyo abantu tusiibira kyokka tukuba kampeyini naye olina onyiga mangu bokka bwe buzibu bwokka bwekulinamu ate kati byabakamaka eyakuvumbye togenda va mu kalulu atasobola ate mbetaani kale kakati olina enamba ya Sunny Keizi badde nsaba ndikuteereko ku WhatsApp obeeko engeri gy'oginyonyoogeramu kuba buli otukola interview akuba campaign obeeko engeri gy'omusanyusa mu ngeri y'enjawulo bannange basaba ne banjabo bintu mubitegedde bintu byogeddwa naye ere bulungi bwera bana bafangu lwabosiibula nange nsibule ku maaso yansuubiza essimu naye notajibu nange njagala yakasimu gafangu nisoja agenda kyekibiina bakirabaja big family big family baba bisobole kati baisi basaba kubangulonda muna bamuleka mu office nabagamba kale nze sagala kabeeyi nyo bampeyo ka samusanga ki konna basebo ne bajjabo Sunny Keizi genda muweeno tonsuulira bintu byansibusi sibula abantu abaana bankoleko nga bwe baba basiimye
Tonsubi abaana bankoleko wamma banne mumukoleko omusajja wange muyite ku simu yange nedda bajja kunfuna ate abaana balatisa okujja ku vidiyo zange bambi bakomentinga abafango kale mumwagale naye abaagala munjagale nange mbaagala fango ntiimu yonna mbaagala nnyo ekyo mukimanyi jasi oluusi twegiramuko ne twegiramuko naye nga tuli famire abagezi bokka beberere mulya byonasobola okubira abagezi bokka mukulembeze wange yanjigiriza kwemaliriza interview nakagambo kembalekamu toko okaterezesebo abantu bange naddala abafango nti bakitegedde katera ddala abo bakitegedde abafango ebintu ebimu bategeera nnyo nga maze banyonyola banyonyola yakyonasobola okumira era nno bagenda bo mabuuza abadde abalwanirira babitegeera